Abana baffe tunaabateekawa nga balina okukola. Bali wali ogenda Alex. Abantu bonna batya kamera. Esasa nga yakudde ku kyula teeka mudduka kamera. Cheya yasse omuntu Umaru abadde naye kuva dda. Umaru ng'atwokyeza bulungi enzigi tabbangako. Omuntu wafa ku kitundu kyaffe ekyomu Kibaati yasooka oleeta emmotoka era ffe tulumizibwa nnyo tusigadde mu nnaku mu bulumi. Erinnya Nalumaga Hasifa nvumirira ekikolwa kino ekyagudde mu kitundu kyaffe era mu muluka gwaffe ogw'Emiseebe ekyalo Ndayiga ekyabaddewo chairman Stephen Lukundu chairman era asaba obwa chairman okuddako yesse omuntu bugenzo okera ku makya ng'omulambo guli wano mu Ndayiga tulinagwo tekyavuddeko mpulidde nti baamubye ssente n'ateebereza okulaba nti omuvubuka oyo yazitutte naye awo tetumanyi bulungi biki we byatambula. Musajja tabadde na buzibu, talina mutawaana ku kitundu kino kye twalabye okeera ku makya nga tuganye lumamusse. Naye abalonzi beddeko baleme kugamba nti bajja kulonda nze ndi wa NRM balonde ng'obusobozi era balonde omuntu asobola ajja okukola ebintu ebiriyo kuba kati oluno olwaleero ono ye chairman waffe ow'ekyalo ate era yabadde chairman addako yeyakoze ekintu ekyambwe ekiti. Kivumirira nnyo ndese kuvumirira yenna kubanga omuntu wangadde naye okumala ebbanga eryo olina okulaba nga yamutuusizaako obulabe bwe buti bannange ekibi nnyo era tukivumirira nnyo tukivumirira ddala. Bibiri wali Hadina amagezi n'amasannyalaze mega gakyankala n'olu ajja bune oba ogeetaaga ng'oli Umaru abadde atokyeza bulungi erinnya lyange nze Babirye Perpetua. Chairman tyakoze kituswazizza nnyo naddala nga ffe abakazi abakatuliki Ssaabakristu omulamba
natta omuntu takomye ku mukazi abadde nga mukuba emigga egigolo mutta obusi naye yanoba n'agenda amajambiya gamujula mu feesi kati assa omwana gwaleze okuva obuto yamuleeta wano nga wa myaka nga 10 amaze amusse ng'omwana talina na kintu kyakoze chairman takyalina yadde mugaso takyategeerekeka bintu byakola chairman yatumazeemu amaanyi tetumanyi nsonga lwaki oba chairman alina ebimukuba byakozesa oba talina byakozesa tetukitegeera ne tubadde tusaba n'abatuuze b'emise ku kye balabye bakyuse embeera kubanga balaba ekintu kisusse obusungu butuli bubi okutta omwana atalina musango nga talina kyakoze n'amutta kitumazeemu nnyo amaanyi chairman bwatamira abamusajja mubi nnyo kubanga ye chairman w'ebyobuwemu abadde akuwemula n'akuwemula okuva ku kigere n'akigaziya namu paka ku mutwe ayogera omukazi n'amusoma n'emimwa n'ajogera bwe yakulabwa ati n'emimwa ne wansi we yakulabwa chairman abadde yakyukira ddala nga takyali chairman n'amakaage agoonoonye kuba bwe yamaze okutta omuntu n'omukazi yabadde ayagala mutta naye yennyini yamukubye tebaasuze waka n'omwana yamutuze obulago bwonna buzimbye ali mu ddwaliro mbwe yabadde atuuza ekibanja n'agamba omuvubuka gwe yakubye mbu yamubye ssente miliyoni 9 naye nga ye yamukuza yamukanikidde ebyuma yabadde amukolera buli kimu mu makereziya chairman atuswazizza ffe abakatuliki ate nga ye chairman wa betulina obulumi chairman aswazizza abakatuliki Sengonzi Godfrey, Vice Chairman w'Endayiga nvumirira ekikolwa kino chairman waffe Gwenzira Muligere ekikolwa kyakoze kibi nnyo ekyobusungu obutafuga busungu era wensabira nti n'abatuuze mwenna mulabire ku kino mubeere bakakkamu ate era mufuga obusungu n'abantu mwenna mbakubiriza okufuga obusungu era ekikolwa kino kibi nnyo ekyakoleddwa ku mwana owaffe kubanga aludde nga mukozi we naye ate ng'amukolera emirimu kale ono abadde ateeberezebwa okuba nti yatutte obukadde 9 tekyasose kumuwe waakiri yandimukutte n'amukuteeka ku poliisi okubulizibwa ne kugenda mu maaso kale n'ekikolwa ekyo si kirungi era nkivumiridde obufumbo bunyuma kati Fred Namireba nze nabadde neebase kati nga ne bajja nempanga bagulawo gala oyo omulenzi yennyini yaguddewo galagi ne bayingira mu galagi nageza okuba nga atandika kumukuba mpa sente zange nempulanga emigo gikanyiza nange nenfuma kati badde ntuuka wano nempulanga naye ampita mama Fiona jangu nenyingira mu galagi nangamba oyo atutte sente zange ate sente zange nnyingi nakuba nalina ekyuma nakuba nga tokuba muntu nangamba naawe mba maaso kuba nja kukutemera bweru kati mutabani wange naye najja bwe yazze namukwata nnyo namusikako ekyo ekyuma yakimusiseeko namutuga mbulako natuga nga omusajja yatuga namutuga namukuba ebiko natuga nimugamba mwana wange naga kati kange nendeeta ejjambiya nimugamba mwana wange byeyantuusako wabiraba yantematemadde era tulinde tumuviire nga tudduka nga twebeera wali mu bimwanyi tubadde mu bimwanyi tugeze okuwulira ino omusajja gwe yabadde naye okuyo
nga bagenda ewa mulokole bagenze ewa mulokole nga mulokole agamba mujje wano muzeeyi badde ndeese omuntu ono yanzibye sente zange miliyoni 9. Muzeeyi n'amugamba mulokole nti tomuleeta wano genda omukubira omuttirewo. N'asitula n'oyo omusajja Opiyo ne basitula ne bamutwala Ndayiga ku Mpamba. N'akuba nga abantu babaddewo bangi nnyo n'akuba bafuta ababuddeko mabega n'akuba abantu bonna nga tewali ataasa naye nga nze neekwese naye nga bwandabako ajja kuntema ng'agamba abantu alabika oyo yazitutte oyinza kuba bankoledde olukwe ne mama Fiona ne batwala sente zange. Kaka lwe yavudde awo mu Ndayiga n'ajja ng'amuwala bajja n'amuteekawo mu luggya naye tesaatuuseewo era nakomye eri abalala ne bajja ne bawondera ne batuukira naye tebaatuuse mu luggya nabo ng'atudde n'agenda mu nnyumba n'ajjayo ejjambiya mbu aboogera yaleese ejjambiya n'atuula kwennyini omusajja omuvubuka waali weebase n'abeeraawo kati oyo mulokole n'ajja mulokole lwe yazze n'amugamba naye Steven kiki n'amugamba muzeeyi mbala bbiri wannoonya dda wantandika dda amaka gange ogalinyirira nnyo tambula onvire kuba naawe nsobola okukola ekikyamu. Muzeeyi n'avaawo mulokole naye n'atambula n'atugamba tugende tutambula tudde ewaka tuba twasuze wuwe kati ku makya waliwo omukyalo gwe bayita kansala Nakampi n'ajja n'agamba naye emmotoka yakye yanjiwulire saa 11 egenze mujje tulabe kati kansala nayo Nakampi n'agamba waliwo omuvubuka bamuyita Sande kati Sande n'amugamba Sande genda olabe umalo oba akyali mulamu yagenza omukebera nga yafudde dda era n'atusanga ewa mulokole n'atugamba omuntu yafudde dda munyenyeza yena yakaze tujja twatuuse wano era ng'omuntu mufu. Majambiya tondaba nze Namufeesi Majambiya kutema ne mu bantu bonna tewali buli omu yenna amutwalanga bw'ayagala. Tolina kutya nti naawe lumu alikutta ate yaneegezaamu dda kati nali nanooba okumala omwaka mulamba amadde n'akadda kuba kati maze emyezi 4 abaana ne baŋŋamba maama adde ewaka nkomaawo naye era nga si byangu. omugenzi yaani Kuuma Lusentongo ate bbaawo yaani Lukundo Steven. Banange amakuru bali kumwikiriza mulide banange era wekyekuko tutegeeza